So yes, alright. Yesu yebazibwe abooluganda mbalamusizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera omulamu. Mbalamusizaako nnyo ate era nnyo nnyini ddala. Mbatumirako mwenna abali mu ggwanga Uganda, abali mu nsi ezo emitala w'amayanja, abali mu nsi eya UK, abali mu nsi eya Canada, abali mu nsi eya America, Dubai, Saudi Arabia, amawanga mangi sobola kubeera nga ngokera nga amalayo naye nga mwena mbatumiddeko era nga mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo abaagala nnyo, ffenna twagalira ddala bulungi nnyo. Nga tetunaba kubeera nga tutandika puroguramu yaffe olunaku olwaleero, gw'atanaba kusubscribinga osubwa bingi nnyo nnyini ddala. Ogenda kulaba waawo akagambo subscribe, osubscribinga ate mwena ati bw'oba nga omaze okubeera nga osubscribinga ng'okonyewaako kagambo subscribe, buli vidiyo gye tuna uploadinganga ng'esookera ku ggwe nga mwana wattu weeyongera okuyiga n'okumanya naddala nnyo nnyini ddala gw'omulokole naawe atanaba kulokoka, zino vidiyo zigenda kubeera nga zikuyambira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So wenjogerera tuli mu mwezi ogwokubiri omwaka 2024, essaawa ziri 4 ez'ekiro. Simanyi gwe essaawa zino w'olabira vidiyo eno ziri ssaawa meka okusinziira mu ggwanga mw'oli. Omwaka 2024 ssaawa 4 za kiro, olunaku lwa 6, ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwaffe ogwokubiri, era nga bwe nkugamba nti nno tuli mu nnaku zino ez'oluvannyuma tugenda kubeera nga tuyiga mu vidiyo yaffe first oba ekitundu ekyasoose tubadde tulaba lwaki Yesu yajja, era nga olunaku olwaleero awo wennyini we twakoma we tugenda okubeera nga tutandikira. Tugenda kuba nga tulaba lwaki Yesu yajja ate era tubeere nga tulaba lwaki abantu abamu balokoka ne basigala ate mu mbeera gye baalimu nga balokoka. Tugenda kulaba n'ensonga lwaki olokoka. Tugenda kugamba ekibuuzo kiriwo ekiti nga kino kitono, ebibuuzo biringa 3 naye tugenda kubeera nga tubigaziyaamu mwana wattu osobole okubeera nga weeyongera okubitegeera awamu n'okubimanya. So tugenda kubeera nga tulaba lwaki Yesu Kristo yajja. Tweyongere tulabe n'omuntu lwaki asobola okulokoka n'asigala mu mbeera ate gy'alimu. Tweyongere tulabe n'ensonga lwaki omuntu omulokole asobola okubeera ng'asaba, ng'aweereza Katonda naye ng'embeera tekyuka. Ebyo byonna n'ebisingawo osobola okuba nga ggwe ali eyo alaba vidiyo eno olina ekibuuzo kyo kyonna ky'obeera nga oyagala okubuuza, kujjukiza nti comment section ebeera nziggule 24 hours. Gwe teekayo ekibuuzo kyo, tugenda kubeera nga tukuddamu nze awamu ne ttiimu yange. Teweerabira, nze ali mu maaso go Becky Muwanguzi ge mannya gange. Osobola okubeera nga onsakingako oba onsakingako ku YouTube Becky Muwanguzi, ku Facebook osobola kunfollowingako bampitayo, era nayo nkozesa erinnya lyange Becky Muwanguzi, TikTok Becky Muwanguzi. Ogenda kubeera ng'oyongera ddala okuyiga awamu nange ku lw'ekisa kya Katonda. So nga tetunaba kuba nga tugenda wala, katusooke tusabeko tubeere nga ate tweyongerayo mu maaso awamu ne puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero. Ayi Kitange omuyinza w'ebintu byonna, Kabaka wa bakabaka, gwe yatonda eggulu n'ensi, tukwebaza ku lw'omwaka ogw'obulamu. Bangi abafudde, bangi abali mu malwaliro, naye ffe tukwebaza kubanga tukyalina omwaka ogw'obulamu. Kyawandiikibwa nti oyo yenna akulemberwa, abo bokka abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Naffe Omwoyo Omutukuvu tukuyita tukoola mu lunaku olwaleero, mu kuyiga kw'olwaleero, ojje otukulembere ng'omuliro ogwokya, ate mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mwesabidde n'okwebaza, amen. So tugenda kubeera nga tusookera ddala
kino ekintu kibeera kigazi naye ku lw'obudde tugenda kubeera nga tukifunzaamuko tubeere nga ate tweyongera tukwate ku mulamwa gwaffe omulala ku kibuuzo kyaffe ekiddako. Naawe osobola okubeera nga era oteeka ekibuuzo kyo ne tubeera nga tukuddamu. Gwatanaba kubeera nga osubscribinga kujjukiza nti osubwa bingi ate toweerabira okusubscribinga, toweerabira okulikinga n'okukomentinga. Kwegamba buli lw'olikinga obeera otusindikira ddala mu maaso, buli lw'osharinga obeera otusindikira ddala mu maaso, obeera osindikira ddala mu maaso omulimu gwa Katonda, obeera otupushingayo nnyini ddala, eyo gye tuyita support, obeera otusupportinze. So olunaku olwaleero Yesu Kristo yali mwana wa Katonda ng'ali mu ggulu. Ensi ng'emaze okutabanguka, sitaani ng'amaze okuyingira mu nsi, byali bingi ebyali bigenda maaso ekiseera ekyo bw'obeera nga osoma Bible ng'ogitegereza bulungi. Kati bali eri abantu bali eri abatusookawo balina bye bakola ebingi ennyo, nga olina okuwaayo ssaddaaka oba yandiga oba yaki osobole okubeera ng'oli wamu ne Katonda. Kati Katonda waffe olw'omukwano gw'alina omungi gye tuli n'agamba nti nga kibakaluubiriza yalinayo omwana omu yekka mu ggulu, ye Yesu Kristo eyafa ku lwange nze naawe, n'abeera ng'agamba nti kampeeyo omwana wange yekka, buli anaamukkiriza asobole okubeera n'obulamu obutaggwaawo. Bw'atyo n'awaayo omwana we omu Yesu Kristo n'amuteeka ku nsi. Yesu Kristo yava mu ggulu n'amuteeka ku nsi, yamuggyayo eri mu mwoyo, kubanga yali mu mwoyo nga mwana wa Katonda yalina okubeera ng'ayingirawo mu mubiri mu nsi muno, kubanga mu nsi muno wabeerawo abantu abalina omubiri. Mu nsi ey'omwoyo waliyo emyoyo, so tosobola kubeera mu nsi y'omwoyo ng'olina omubiri. Kyekimu, tosobola kubeera mu nsi ey'omubiri ng'ate olina omwoyo. Okitegeera? So Yesu Katonda alina okufunayo omubiri aguteekemu Yesu, Yesu ajjire mu mubiri afe ku lwaffe. So Yesu bw'atyo n'ajja ku nsi kuno nga mission yali yakubeera nga nze naawe atuwa obulamu obutaggwaawo, nti buli anaamukkiriza, buli anaamukoowoola abeere n'obulamu obutaggwaawo. Era gwe nkugamba atanaba kulokoka, atanaba kukkiriza Katonda, atanaba kukkiriza Yesu okubeera omulokozi wo, osubwa kinene nnyo, kubanga bw'omanya omuntu eyeewaayo olunaku olwaleero n'akufiirira, obeera omanyi omukwano gw'alina gy'oli, obeera omanyi nti bw'ofukamira wali eri ku maviivi n'omukoowoola aba ajja kukuddamu, kubanga bw'aba nga yasobola okwewaayo n'afa, gw'osobole okubeera omulamu, onyumirwe obulamu buno obw'omubiri. Bw'omala okuba mu mubiri ate n'obw'omwoyo bukunyumire, osobola okufukamira n'omusaba mu butuufu ddala n'abeera ng'akuddamu. So bw'atyo Yesu Kristo waffe n'ajja era naye yayita mu nsi, omubiri ogwo gw'oyina by'oyitamu abimanyi, yabiyitamu, abimanyi yabiyitamu. N'olw'ensonga eyo kyova olaba ekisa kye tekikoma, kubanga omubiri yaguyitamu, amanyi nti osobola okwonoona, amanyi nti osobola okukola buli kimu. Kyova olaba ye agamba nti ne bw'oba oyonoonye eki, buli kibi mu maaso ge asonyiwa, kubanga kyandiikibwa nti tasanyukira kufa kwa mwonoonyi, wabula oyo akyuse n'alokoka ne yeenenya ebibi bye n'adda mu maaso ge. Ye abeera ready 24/7 okubeera ng'amwaniriza mu bwakabaka bwe. Ekisa kye tekikoma. Mwana wa Katonda gwali eyo, gwali eyo alaba vidiyo eno olunaku olwaleero, nkugamba nti lokoka, kkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo olunaku olwaleero, togenda kwejjusa, ofune obulamu obutaggwaawo mu buli kizibu kyonna ky'obeera ng'oyitamu. Fukamira ku maviivi. Bangi bagenze mu basawo Abaganda, bangi bagenze underground nga tebeetegese. Abamu bagendayo nga bamanyi, abalala bagendayo nga tebamanyi. Bangi bazikiridde olw'obutamanya. Naye gwandaba olunaku olwaleero kugamba nti waliwo essuubi, okoze ebibi bingi,
okoze ebibi bingi ebyogerekeka n'ebitayogerekeka, oggyemu embuto, ossa abantu, obbye abantu, olimbye, okoze obwenzi. Naye nkugamba nti kino kyekiseera kyo owalabira vidiyo eno, kyekiseera kyo okyusa amakubo go odde mu maaso ga Katonda. Ye gy'ali ekisaa kye kibeerawo, tekikoma. Ekisaa kye tekikoma, nkugambye nti ekisaa kye tekikoma. Gwe wookyukira n'oleka amakubo go n'onaaza omutima gwo n'omugamba nti nkomyewo mu maaso go, nali nabula, nali nazaawa, naye kitange nkomyewo mu maaso go, nsonyiwa, onaze n'omusaayi gwo nzijeko ebibi ebyo tobiwandiika ku linnya lyange. Akebera mitima, kye bayita okukebera emitima, nti akebera omutima gwo n'amanya nti omenyese, n'amanya nti weenenyeza okyuse, n'akwaniriza mu bwakabaka bwe. Kubanga ffe bw'olokoka ebizibu tebigaana kujja, naye bw'oba ng'olokose nga Katonda akuyambye n'akukyusa, kubanga okulokoka n'okukyusibwa bya njawulo. Bw'oba ng'olokose Katonda n'akuyamba n'akukyusa, ebizibu bwe bijja si ggwe yeerwanirira. Ebizibu bwe bijja si ggwe yeerwanirira. Kino nkiddamu nti ebizibu tebigaana kujja, naye bwe bijja si ggwe alina okwerwanirira. Oyo gwe wakkiriza n'olokoka, n'oleka eby'ensi, n'oleka amasanyu g'ensi, y'abeerawo okuyimirira okukulwanirira, era yakuwa ansa gy'osobola okubeera nga oddamu mu ebyo ebizibu by'obeera oyitamu. Abantu b'ensi batuyiye. Omuntu munno gwe weesiga yasobola okukeera ku makya ate n'akulyamu olukwe. Omuntu munno gw'ozaalibwa naye yasobola okukeera ku makya n'akulyamu olukwe. Mukwano gwo yasobola okukeera ku makya ate era n'akulyamu olukwe. N'omwana gw'ozadde asobola okukutta, asobola okukulyamu olukwe. N'omuntu gwe weesize asobola okukeera ku makya n'akulyamu olukwe. Naye oyo Katonda gwe nkugamba nti kkiriza olunaku olwaleero osalewo okyusa amakubo go, ye muntu atali kuvaamu, ng'ensi ekuyiye, ng'ensi ekusuddewo, nga buli kimu okikwatako nga kiringa ebipapajjo. Yesu akugamba nti jjangu, kubanga agamba nti mwe abakooye n'abazitoowereddwa mujje gye ndi. Weetikkula omugugu gwo ogumuwe ye waali okubeera nga agwetikka, naye gobeere n'essanyu mu nsi, obeere awamu n'emirembe, ogende mu bulamu obw'emirembe egitagwawo, bwe bwakabaka bwa Katonda. Mu nsi muno tulinamu obwakabaka bubiri. Tulinamu obwakabaka obw'ekitangaala, bwe bwakabaka bwa Katonda. Tulinamu obwakabaka obw'ekizikiza, bwe bwakabaka obwa Lusifa. Bw'obeera ng'olaba by'okola tebigulumiza Katonda, walabira vidiyo eno, ky'ekiseera okyuse amakubo go, ogobere Katonda, omukkirize Yesu abeere omulokozi w'obulamu bwo, omukkirize abeere omulwanyi ow'entalo, omukkirize abeere eky'okuddamu gy'oli, togenda kwejjusa. Ate nga n'ekisemberayo ddala nti ye yajja agabe obulamu obutagwawo. Bwe tuba nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno tubeere mu bwakabaka obw'ekitangaala obw'okujaganya, kubanga sandyagadde olinde olunaku olwo olw'okuzikirira okw'ekizikiza, gwe muliro ogutagwawo ogwa Geena. Sitaani abeera akulaga nti mulungi. For example, bw'oba ogenda okwenda nga omuntu yakusuubiza akasente, ogenda fokasi yo ng'etunuulidde ziri sente z'agenda okukuwa, naye n'otamanya nti otutteyo omubiri gwo, otutteyo obulamu bwo, ogenda kugyayo siriimu, ogenda kumira amakerenda obulamu bwo bwonna, naye wano eno ng'onaaba ng'oyambala ng'ogenda, oba otunuulidde sente oba obeera otunuulidde ekyo ky'obeera ogenda okukola, naye results ezivaamu obeera tozitunuulidde. Mwana wa Katonda, sitaani akuziba amaaso ng'olaba, n'agakuziba
n'ogenda ate ng'ogenza oli mulamu n'okomawo ngo oli mulwadde. Wasirimu bingi sitaani byasobola okuziba amaaso naye nga results tezinyuma, naye nga ebivaamu tebinyuma era tebitunuulikako. N'olwekyo sitaani asobola okulaga nti bw'okoona ennyumba ya gundi n'ogimenya n'oyingira ogenda kuggyamu ssente, naye eyo ennyumba bwe bakwata ate oyinza okwekanga ng'osasudde obulamu bwo. Ate ng'oluusi ekiseera kiba tekinnatuuka, naye sitaani kyabeera akolaze n'akugamba nti genda wali obbe, bwe bakwata ne bakutta n'ogulamu obulamu. Naye ng'ate alokose Katonda, kubanga agamba nti aliwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, kubanga ye Katonda kye yeetaaga agamba nti for example teekawo wali eri omudaala omugambe nti kyawandiikibwa mujjukize atambula ku kigambo kye era n'akituukiriza. Mugambe nti wagamba nti oliwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, nange ntadde wano omudaala gwange. Bangi basazeewo okubba, bangi basazeewo okwetunda, naye nze sigenda kwetunda, naye nze sigenda kubba. Naye nsaba osinziirire wano olage abantu nti gwe Katonda omulamu, olage abantu nti gwe Katonda nannyini nsi, ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo. Olabe bw'atakukolere, mwesige, beera ku maviivi, kubanga omulokole bali ab'ensi bagenda mubasamize. Bali ab'ensi balina engeri yaabwe gye banoonyaamu ssente, naye gwakkiriza Katonda olunaku olwalino olokoka. Leka ansa yo ebeerenga viivi, leka ansa yo kubeerenga kusaba nakwegayirira nakusabirako banno. Bw'owuliranga omuntu nti akoze ekintu tomunenya, mulokole, totuulanga mu balala n'onenya omulala. Mu kifo kya kunenya omulala dda ku viivi weegayire ku lw'oyo omuntu. Nga weegayira ku lw'oyo omuntu, Katonda agenda kubeera ng'akebera mu bitabo bye agambe nti Becky yeegayira ku lwa gundi, naye alina kiki ky'ayagala. Katonda agenda kusumulula ebitereke bibiri ng'asumulula oli nga naawe akusumulula. Okitegeera ekintu ekyo? Naawe nkwegayidde gwe wenna bali mu kula viidiyo eno, fukamira ku maviivi. Katonda wali okubeera ng'ate akuwulira. Ne tubeera nga tudda ku kiri ekibuuzo nti nno lwaki omulokole asobola okulokoka n'abeera ng'ate embeera esigadde y'emu. Okulokoka n'oyatula obulokozi mwana wattu tekimala. Okulokoka n'oyatula obulokozi kyokka nakyo kisobola okusibya nga togoberedde obulokole nga bwe bulina okutambula. Bwe tulokoka kirungi, naye bw'omala okulokoka tambulira mu mateeka ga Katonda, tambula nga Yesu waffe bwe yatambulanga, tambula nga bw'alina okubeera ng'atambula. Yagala omuntu nga bwe weeyagala, kyekisooka. Ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu bingi, naye ekibala ekyo eky'okwagala mwekiri. Bw'obanga olina ky'oyagala okubeera ng'owa munno, olina ky'oyagala omugabira, tomugabira ekyo ky'okooye, nedda. Kubanga bw'obanga ogenze mu supamaketi ne bakugamba nti guno omugaati guli expired, guno omugaati mulamu bulungi, gwakafuluma ekkolero, kati gw'ogula mupya, okitegeera ogula ogwakafuluma, guli oguli expired toggula. Naye sometimes omuntu abadde n'engoye nnyingi ayagala gabako, ate nno omulokole n'agamba amuleete ziri eri ze sikyayambala ezakadiwe ze sitayagala zembangaba. Nedda. Omuntu bw'oba omwagala osobola n'ogenda mu dduuka n'ogula engoye n'ozimutwalira ng'okijje ku mutima gwo ng'omuntu oyo abadde talina. Omuntu oyo omukisa gwakusabira eggulu liguwulira nnyo, kubanga oba okijje ku mutima ate ng'omuwadde ekintu nga kipya. So bwe batugamba okugaba, si kugamba nti tugabe ekyo kye tutayagala. Mulokole, gaba ekyo ne bw'oba ng'owulira okyagala nnyo, naye nga ku mutima gwo togenda kuwulira nnyiike ng'okigaba, kubanga ate ne bw'okigaba n'ogamba nti nina okugaba ekintu, nti Becky yatugamba bwe yali atusomesa n'atugamba nti gaba ekintu ky'osinga okwagala, n'okigaba naye nga mu mutima owulira okyalinamu ekintu ekikuba ng'okigabye olw'okuba nti Katonda bw'abanga kigenda kumusanyusa. Katonda tekisobola kumusanyusa kubanga tugambye nti nno Katonda akebera ki? Mitima. Which means bw'anaabanga akebedde omutima gwo ng'ogabye ekintu ky'oyagala naye ng'osigadde okaaba, yandibanga
tajja kuwulira kubanga akebera mitima ayagala laba omutima gwo ogabye okijje ku mutima ekyo nakyo ensonga esobola okubeera ng'ekulemezaayo emabega newankubadde ng'ate walokoka. Bangi tulokoka n'ogenda n'ofukamira n'osaba n'okukkiriza odda ewaka mu buliri ekyo kyennyini kyewabadde osabira sente bbanja aga nti tebangambye wiiki ejja ennyumba bagitwala naye bandibanga bajja kugitwala. Ekyo kyokka ekirowoozo ky'olowoozezaako nga kibi ng'essaala ziri omaze ozisaba n'ogamba nti kanzikirize Katonda omulamu, Katonda w'abalina omubiri akole, ekyo kyokka ky'obeera olowoozezaako kisobola okutta essaala zonna z'osabye ng'ate bw'ozisabye eggulu ziriwulidde naye eyo embeera gy'otaddewo nga waakava mu kusaba era esobola okukola kyamaanyi okukuleka mu mbeera gy'olimu oba esobola okukola ekyamaanyi okuggya mu mbeera eyo gy'olimu. So n'ekyo nakyo kisobola okuleetera okubeera ng'osumulukuka oba osigala oli musibe. So twegendereze nnyo mulokole munnange gwala vidiyo eno okubeera nga okumaliriza okusaba endowooza yaffe leka esigale nga tunuulidde ziri esaala ze tusabye ate tusigale mu kukkiriza kubanga ebintu byonna ebya Katonda bikolebwa na kukkiriza, bikolebwa na kwewaayo. Okukkiriza kwe kusinziira, kwe kugenda okubeera nga kusinziira eggulu kye lisobola okukolera n'amakubo go nga bw'otambula. Olokose sente olokose ne bagamba nti munnange obwenzi kibi, lekawo bubooyi bwonna oba bugaalo bwonna bwe walina ogobere Katonda. Obwo bubooyi n'obugaalo obulese okomye omukyaki oweereza. Tumaze okusaba ne tukkiriza Katonda akuleetere omutuufu, bw'ozzeeyo mu buliri ebifaananyi tewabidiriitinga mu ssimu oba mu nnyumba oba mwebiri n'ojja n'ogamba naye nno yaliddeemu wadde namuleka naye yali wa kabi wadde nalokoka. Ekyo kyokka eyo mayindi yo esobola okulwisaawo omwana wattu okutuuka ate mu magenda go nayo esobola okubeera nga ekulwisaawo. Ekibuuzo kye tuligezaako okuddamu okubeera nga tukifunzaamuko kyenki nti omulokole asobola okulokoka n'asigala mu mbeera ebimu ku ebyo ebisobola okubeera nga bikusigaza mu mbeera eyo gy'olimu byebyo bye tuliko akawungezi ka leero oba emisana oba ku makya okusinziira mu ggwanga mwana wattu ly'olimu. So ne wabeerawo n'okugamba nti bwe tulokoka gwe just know nti bwe tulokoka ekibadde kitulwanyisa kisitukira ddala kubanga bw'olokoka obeerako endagaano gy'ovaamu ne gy'oyingiramu nga bwe nkugambye nti tuliko obwakabaka bubiri obw'ekizikiza awamu n'obw'ekitangaala. So bw'olokoka obeera ovudde mu bwakabaka obw'ekizikiza ng'oyingidde mu bwakabaka obw'ekitangaala. Buno obwakabaka obw'ekizikiza buba bulina okunyiiga, buba bulina mwana wattu okwekalakaasa. So bw'olokoka tolowooza nti biwedde, yingira mu nsi ey'omwoyo, lwana olutalo kubanga bwe wali okyali mu nsi bingi by'obeera wakola ng'omanyi oba nga tomanyi. Abasinga ng'oli muwala nga wajjamu embuto eyo eba nkwaso ennene nga sitaani akuyinako enkwaso ate nga ya musaayi nga yanywera, bangi nga wakolera ddala obwenzi, bangi nga wabbira ddala, bangi nga wali mulimba nga kati eyo endagaano ekyaliko ekyali awo ekyaliwo awamu n'ezo endagaano ez'ekika sometimes ze batukolera nga tuli baana bato ne tuzeekolera nga n'okumanya tetumanyi kubanga olulimi lwaffe mukimanyi nti lutonzi oluusi n'oyogera bwogezi nga totegedde ne bikola ki ne bibaawo. So bw'olokoka okutambulira mu makubo amatuufu Katonda g'ayagala tekimala
wabula kuyiga kulwana lutalo na kuwangula. Tetusobola kwerwanira tufeka bw'olokoka obeerako amaanyi agakwegattibwako. That's why sitaani abeera akulwanyisa ng'oli mulokole, kubanga bw'olokoka obeerawo amaanyi agakwegattako. Ate sitaani ago amaanyi tagaagala gakwegatteko, kubanga ye sitaani akyayagala kimu, tuzikirire naye, which means amaanyi ago agagenda okubeera nga gakwegattako nnaku olwaleero gwasazeewo okulokoka, noonya kyaki entuufu ago amaanyi gasobole okwegattako, tulwanenga n'omulabe ate n'okuwangula, kubanga ffe tetwerwanira wabula Yesu Kristo waffe yajja n'atwegattako mu maanyi ag'Omwomutukuvu ne tusobola okuwangula ebyo byonna, endagaano ezo ze tubeera twakola nga tumanyi oba nga tetumanyi, ne tubeera nga tusobola okuwangula nga tunyumirwa obulamu obw'ensi eno n'obulamu obw'eggulu. So Mwana wa Katonda kyenyinza okugamba kiri nti bw'olokoka n'otambulira mu maaso ga Katonda mu makubo ga Katonda nga gaatwagaza, n'ofuna kyaki entuufu, n'ofuna okuyigirizibwa n'okumanya, Katonda n'akukyusa. Nga bwe nabagambye, okulokoka kirala, okukyusibwa kirala, okusumululwa kirala. Fuba nnyo ebintu ebyo obifune, fuba nnyo olokoke, fuba nnyo osumululwe, fuba nnyo okyusibwe, obeere omulokole oyo atagenda kuvumaganya balokole, obeere omulokole oyo atagenda kubeera nga ye example embi ku mizigo, ye example embi ku mulimu kwakolera, ye example embi ku kaalo gy'asula gy'awangaalira. Bangi balokole naye bavumaganyisiza abalokole, abamu n'abasumba naye ng'avumaganyisa baki balokole. Naye ku lw'ekisa kya Katonda gwandaba togenda kubeera bw'otyo. Omwomutukuvu agenda kwegattako, abeere ng'akulwanira, abeere ng'akuyamba. Era n'ekirala bw'olaba ng'omuntu ng'ali bw'atyo tomusekereranga, dda ku maviivi go omusabire, omanye nti kati olwo omulabe sitaani yabeera akola atya, yabeera amulumba. So nga bwe nkugambye nti bw'olokoka obwakabaka bw'obaddemu obw'ekizikiza bwagala nnyo obulwane osobole okuddayo, embeera esobola okutabukamuko awo nga waakalokoka. Naye nkugamba nti todda mabega, bwe tuba tulokose tuba tugenda mu maaso. Ky'oba omanya nti bw'olokoka obeerawo amaanyi ag'enjawulo agakwegattako, gwe ng'omanya nti entalo tokyasobodde kuzeerwanira, bw'oba nga obadde oli empty, omanya nti kati oli mujjuvu n'amaanyi ag'Omwomutukuvu, ne Yesu wali okubeera ng'akulwanira, ng'akuyamba. Gwe just leka ansayo ebeere nga maviivi, leka ansayo ebeere nga kwegayirira, leka ansayo abeere Yesu. Buli mbeera yonna gy'onooyitangamu, buli mbeera yonna gy'onooyitangamu, leka Yesu abeere nga kyakuddamu kyo. Tumulabye ng'akola, tumulabye ng'ayamba, era naawe asobola. Nze nsigala nkugamba nti nno wakyaliwo essuubi. Olunaku olwaleero okyasobola okulokoka. Obulamu obwa Katonda oba ensi ey'ekitangaala yakuwaguza. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Bayibuli erina weegambira nti omwonoonyi ajja kusigala ng'ayonoona mu nnaku ez'oluvannyuma, n'oyo omutukuvu ajja kweyongerera ddala okukola obutukuvu. Gwe atanalokoka yanguwa olokoke, ofune kyaki entuufu, ofune okusomesebwa, ofune okuyigirizibwa okumala. Katonda akulokole, akukyuse, akusumulule, otambulire mu makubo ge. Mission kugenda muggulu. Omulabe sitaani ayagala oba tayagala, tulina okugenda muggulu tusisinkane Kitaffe, kubanga atwagala nnyo era abeerayo ng'atulinze. Olunaku olwaleero yandiba nga gundi yafudde, olunaku olw'enkya yandiba nga yenze, olunaku oluddako yandiba nga yeggwe. Naye ekibuuzo kye njagala okukulekera mu ddiiro, bw'oba omaze okufa ogenzeewa? Obwakabaka bubiri. Obwakabaka obwa Katonda bwe bulamu obutaggwaawo, obulimu okweyagala, obulimu okusanyuka, obulimu okumusinza. Obulala obwakabaka obw'ekizikiza gwe muliro ogutazikira. Kitaffe tatwagalizangako okugenda mu muliro ogutazikira, naye mwana atubuukiriza sitaani n'akuziba amaaso,
bwe tukkiriza sitaani n'atuziba amaaso twandyekanga nga tuli mu bwakabaka obw'ekizikiza, twandyekanga nga tuli mu muliro ogutaggwaawo. Remember, omwoyo tegufa. Bw'omala kufa mu nsi ng'ovudde mu mubiri guno olunaku olwaleero gw'olabako, odda mu nsi yo ey'omwoyo gye wava. Guno omubiri gutwemalizaamu bwereere guno oguleka mu nsi ate ne guvunda. Naye remember ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno omwoyo gwe gusigalawo mulamu emirembe n'emirembe. Kati gw'osalawo andaba nnaku olwaleero, gw'osalawo nze nsalawo tugenda mugulu mu bulamu ow'ekitangaala Yesu Kristo oba mu geyeena. Kati ate remember, sitaani talina kisa. Newankubadde nga muzikiridde mwenna ajja kusigalayo eri mu muliro gwe ng'agamba nti kati sembera kumpi wano eno omuliro we gukola ki, we gukyakira ennyo. Nga ojja ng'omala ng'oddawo, ng'ojja ng'omala ddawo. Guli ogutazikirwa olaba ne bwe bagamba nti sembera omuliro nga guli ku kyoto tosobola, kati ate guli gw'ogenda okwennyikamu ng'amazzi mu nnyanja. Olowooza kinaafaanana kitya? So mwana wa Katonda nkugamba nti wakyaliwo essuubi, okyasobola okubeera ng'alokoka olunaku olwaleero, okyasobola okubeera nga okola oti, okyasobola okubeera nga weenenya ebibi byo, okyasobola okubeera ng'okyusa amakubo go. Kubanga Yesu Kristo waffe bwe yali afa, bwe yali agenda, yagamba nti tatuleke nga bamulekwa. Osobola okubeeyo ng'oli eyo ng'olowooza nti by'okola bituufu, naye ono Omwoyo Mutukuvu gwe njagala nkulage olunaku olwaleero gw'atanaba kulokoka naawe alokose. Bwe tubeera ng'ogenda kukola ekintu, tubeera n'amaloboozi abiri. Eddoboozi erimu lisobola okugamba nti kola ky'ogenda okukola, eddoboozi eddala n'owulira nga likugamba nti nedda. Gabeera abiri. Ebiseera ebisinga bw'oba ng'ogenda kukola ekintu kyonna ky'obeera ogenda okukola, eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu libeera mabegakokko kubanga obeera mu mubiri. Bw'obeera mu mubiri, eddoboozi erya sitaani lye likulembera. Gwe bw'obeera ng'olowooleza mu mubiri, eddoboozi erya sitaani lye likulembera. Let's say ogenda kubba, let's say oyina ssente, gundi akubanja, oyagala omusasule naye ng'omutima ogumugamba ng'omusasudde nga bukyali, ye osasula waaki? Omala ne kugamba musasule, yakuwa ssente ze. Kati eddoboozi eryo ly'obeera owulira ettono ennyo eryo erikugamba nti musasule, y'abeera Omwoyo Omutukuvu, mbadde nkuwa kyakulabirako. Kati abantu abasinga osobola okubeera nga olina gy'olaga n'owulira eddoboozi erikugamba nti togenda. Eddoboozi eddala ne ligamba nti genda. Ogenda okuwulira oli awo nga tewagenze ne bagamba nti abantu kisaawa bweziti wadde accident, naye ng'obadde ogenda kugenderamu emmotoka. Abamu Katonda kikulagira ddala n'akulaga nti yakugaanye okugenda, kati ate n'akulaga nti n'emmotoka gye wabadde oyagala ogenderamu oba bye mwabadde mwagala ogenderamu baafunye ki? Accident. Oyo ye maama waffe Omwoyo Omutukuvu abeerawo okubeera ng'atugayidinga, ng'atukuuma, ng'atubeererawo. Oba okitegeera ekintu ekyo nti waliwo ekintu ky'obeera ogenda okukola n'owulira eddoboozi eryo nga likugamba, naawe oba okimanyi nti kibi, n'eddoboozi nga ligamba nti nedda tokikola. Kati gwe awulirizza nnyo omubiri nga Lucifer akuzibye amaaso n'ogaana n'okikola, naye gwe weena kyonna kye wakola nze sikimanyi. Nkugamba nti wakyaliwo essuubi, ekyo kyennyini kye wakola Katonda akyasobola okubeera ng'akusonyiwa, ng'akunaaza n'omusaayi gwe, kubanga ffenna wano ku nsi tewali mutukuvu. Ffenna tutukuzibwa na mwoyo, tutukuzibwa na musaayi gwa Yesu. Tuga nti wakyaliwo essuubi, olwaleero okyasobola okubeera nga okoowoola Omwoyo Omutukuvu, okyasobola okubeera nga weenenya ebibi byo, Katonda akyasobola okubeera ddala ng'akusonyiwa, nga odda mu maaso ga Katonda. So mu vidiyo yaffe egenda okubeera ng'eddirira eno, tugenda kuba nga tutunuulira Bayibuli, tugenda kubeera nga tusomerako mu Bayibuli. Omwoyo Omutukuvu ali okutuyamba okubeera nga gye tuvuunulira ng'ogitegeera, nga nange gitegeera, kubanga mu bwakabaka bwa Katonda okuyiga tekukola ki? Tekuggwaayo. Ate nakugamba nti buli omu alina engeri Omwoyo Omutukuvu gy'amubiikuliramu Bayibuli eno. Tusobola okusoma ekyawandiikibwa kimu, nze ne nkivunula bulala,
n'oli n'akivunula bulala, n'oli n'akivunula bulala, okusinziira message omwoyo omutukuvu gy'abeera ayagala akuwe. Olunaku olwaleero gwandaba, okusinziira omwoyo omutukuvu message gy'abeera akuleetedde gwe abeera awuliriza okwo okusomesebwa. N'olwekyo nsigadde nze Becky Muwanguzi, mbaagala nnyo. Yesu Kristo abaagala nnyo okusinga nga nze bwe mbaagala. Gw'atanaba kusubscribinga osubwa bingi, subscribe, share, like and comment. Teweerabira kubeera nga onfollowinga ku TikTok Becky Muwanguzi, teweerabira kubeera nga onfollowinga ku YouTube Becky Muwanguzi. Gwe wena alina ekibuuzo kyonna kyoyagala okubuuza osobola kubeera nga okiteekawo mu comment section, ngenda kubeera nga ate nziramu ekibuuzo kyo omu ku omu. Mbagala nnyo, tetugenda kubeera nga tusukkawo wano olunaku olwaleero, tusisinkane ate mu vidiyo eyo ey'okusatu eddirira eno. Mubeere bulungi, mweraba.